sebo bajja kubabuuza erinnya eryo. Janet Bati ow'emyaka 6 yeegase ne mutabani we Kabugo Buyinza ab'oku kyalo Busaabira mu ggombolola y'e Kayonza e Kayunga ne batwala taata waabwe Ssegawa Kizito mu b'obuyinza nga bamulumiriza okwagala okutunda amaka oluvannyuma lw'okugobaganya omukyala. Ku kibanja kino kyagenda okutunda kwe kuli n'ekiggya. Omukyala agamba omusajja ono Ssegawa Kizito yadduka mu maka kati emyaka 2 tebamanyi gy'abeera. Bwe yabategeeza bamuka amaka gano kubanga ye alina abaguzi abagenda okugula ekifo kino anoonya gy'abeera dda. Omukyala ono mu nnaku ey'ekitalo yategeezezza bakulu nga bba bw'amaze emyaka egisoba mu 15 nga talina kyamugulira yadde akanyama ng'okukalyako alina kugenda ku mikolo oba mutabani we okamutetenkanyiza. Ngambye buli kimu sabbuuni kizigo ekyetaagisibwa nti ono muntu maka mufumbo ekyetaagisibwa baawanga oyo sirina kyampa. Mubuuze omwana wuuyo. Kabugo Buyinza omu ku batabani b'omusajja mukulu ono naye alumiriza kitaawe olw'okwesulula bba obuvunaanyizibwa bwe. Yasuula obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja ow'ewaka ne tukkiriza nange nina obuvunaanyizibwa obwange mukadde mulagirira ogwo omugogo yaguntika kwasobola kugwejjamu noono mwennyini essaawa zino esente ziri kumulimba n'ekisajja kutuuka ng'ali mu mikono gyange ngenda kumujjanjabirawa. Ayagala kitaawe ayimirizibwe ku by'okutunda amaka ageesonyiire ddala kubanga bwe balina wokka ate kwe kuli n'ekiggya. Nga ffe abaana tunaakuumirawo abazadde baffe bano. Wano tewakola ki? Tewatundibwa. N'abaguzi ono baagezaako okukukuta nabo ne bajja ne tubagamba eki nti muzeeyi we yali alina okutunda waakola ki? Kati agala kubaguza wanene ewaka tunaabakuumirawa kuba ffenna tukoze eki? Wetutunuulidde. Ye musajja mukulu Ssegawa mu kwewozaako agamba buli omu yamugabira omugabo gwe era ne bakkiriziganya mu kusooka n'atundako ku kibanja. Natunda ssente ezaasigalawo n'engula n'amabaati n'engula n'amataffaali n'engula n'omucanga n'enfuka anti nafuka ginagula mu puloti. Kati agamba ayagala mukyala we ave mu kibanja kino akitunde amuzimbire ewuwe gye yamuwa gy'abeera akuumira abaana be n'abazzukulu. Nagula n'amabaati weegali n'omucanga nateekawo bagiyita materiyo nga bw'agambye ati takyantagala bw'aba ayagala kujja ajje. Collins Kafeero avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana e Kayunga akatemye Ssegawa nga bw'atalina buyinza buddamu kutunda ku kibanja nga tasoose kukkiriziganya n'abantu be. Tokkirizibwa kutunda we mubeera ng'omukazi tamanyi bino byokuba mu kifuba kiyingira mu ppaka wano wange nedda. Ssegawa amagezi we gaba tegakuliimu nenda kuyita sayidi wano onoddayo ku mmande. Era bw'atyo n'ayimiriza enteekateeka z'okutunda ku kibanja kino. Nnyimiriza buli kimu awo tetutundawo. Ku mmande njagala wano kyamaani w'ekitundu ne b'ogamba bwewaguza bajje nabo wano babuulire ekituufu ekikola ki ekiri wano. Era nja kujjayo wansi nina okuyamba omukazi oyo nyamba ggwe ogambe tolina magezi wakoma muki bittu naye wadde wakoma mu bittu abaana bo bameka b'osomesezza. Bagenze omusajja tamatidde n'asalawo y'ababuyinza ng'agamba kuno kumunyigiriza kwennyini kubanga buli omu yamuwa ewuwe kati lwaki abeera alemera ewuwe. Omukazi mulekere emirembe gye omukazi alinga namwandu olinga yafa.